eno big stage eyensi yonna mbagambye nti amawanga gonna agalina obwa memba mu UN General Assembly bagenda okutandika okutuula wali mu kibuga ekiyitibwa New York. Ensonga eziwerako zisubiddwa okuba nti zigenda kwogerebwako myaka ng'esatu egiyise. Ensonga ebadde esinga okwogerebwako lubadde lutalo lwa ggwanga etibwa erya Ukraine n'eggwanga etibwa erya Russia. Wabula mu kaseera kano ensonga esubiddwa okuba nti egenda kuleetera omuliro okuwakamu general meeting eno egenda kubeera nsonga y'eggwanga ereetebwa erya Palestine. Y'ensonga esuubiddwa nti egenda kubeera nnene nnyo. Palestine etongozebwa libeera eggwanga oba nedda amawanga 140 gagenda kulabika nti ampuliriza gakuŋŋaana wano bagambye nti Amerika bimusobedde olw'ensonga nti amawanga gonna gabadde atambula nago nga batiisa ku nsonga ez'enjawulo ne bagenda maaso n'okuba nti bakkaanya kirabika gamuvuddemu. Era ekisinza omusobera Omumerika si bya Ukraine ku mulundi guno, era Ukraine alabye kubanga kirabika nga bamuvuddemu kibaliko kusinga kirala. Kati mbagambye nti Bungereza akoze a very bold statement. Netanyahu n'akola statement ennene kyokka ne UN naye yakoze statement ennene. Kati Amerika ali awo agamba nkoze ntya. Kati okusooka Amerika yakyaza UN General Assembly kibuga ekiyitibwa New York. Amerika yakyaza omukulembeze yali wa Libya bali bamuyita Muammar Gaddafi. Ye yali ayina ekiteeso mu biseera biri ng'akyali mulamu. Lumu ndowooza gwali mwaka gwa 2002 oba gwali mwaka kindooza ngwerabidde yali 2009. Yes, yali 2009. General meeting yatuula ku mulundi gumu mu kibuga ekiyitibwa New York. Muammar Gaddafi yagenda maaso n'okuba nti agenda munda mu ggwanga lya Amerika. Mu kugenda mu General Assembly eno Gaddafi yagamba abazungu na bonna abaali mu meeting eno ya General Assembly ya 2009 n'abagamba nti naye bannange wano si Makka, wano si Roma, lwaki bwe tujja buli lunaku kubanga tekigenda budde tebugenda kukya ogambe nti abasiraamu obadde bagenda Makka kakati nti bagenda Misiri oba bagenze tugeze Baghdadi oba bagenze Syria oba wa tekijja kusoboka. Erina kubeera Makka buli mwaka, Makka n'Abakatuliki bwe batyo Roma, Vatican buli mwaka. Kati n'abuuza Gaddafi mu 2009 ababuuza abazungu bagamba nti mumbuulire eno ddiini kino kye tuli mu ddiini nti tulina kujja mu Amerika buli mwaka tujje mu Amerika, lwaki ekitebe eky'amawanga UN tetukitambuzaako buli lunaku mu Amerika, lwaki mu Amerika? Engeri kiri nti kyamawanga tutandika kitambuza kigendeko mu Africa emyaka 5, kigende mu South America emyaka 5, kidde Europe emyaka 5, kikomye mu North America emyaka 5. Bwe tutyo ensi jja kuba fair. Ne buli lunaku tujja wano abasajja bano beematira batugaana kubanga kwolwo Gaddafi lwe yagenda bali yabulwa naye okusula juke yaleta sula mu hoteli. Kakati yagenda ne tenti ye yatawaana nnyo okufuna waateeka tenti, era yali mugagga mu biseera ebyo. Donald Trump kati ye president yamuwa akafo we yateeka tenti ye mu yali ngasula. Naye abazungu bagamba nti lwaki buli lunaku tujja wano. Kakati ekyo tekijja kukyuka maybe mu kaseera kano era bagenze mu Amerika. Kati Amerika kiyakoze magambye nti ekintu kino Amerika kigitabuseeko era kirabika n'ekyokula essaawa eno tebakimanyi. Lwaki kibatabuseeko Abamerika? Okusooka bakitegedde nti amawanga ku mulundi guno gaagala kiggwe, Palestine lifuuke eggwanga. Amerika takyagala kubanga Isirayiri munywanyi we naye takyagala. Kati Amerika kimusobedde kimutabuseeko. Step number 1 ey'Omumerika yabadde nti omukulembeze wa Palestine Mahmoud Abbas tajja wano. Ne bagamba nti oyo olwa security simaye biki ne beekwasa Abamerika ne bamumma visa era teyaliyo tagenda kubeera mu general meeting owa Palestine. Amerika yabadde akikola nti mu mbeera eyogezako okulemesa kino tekiyita Palestine terina kutongozebwa kubeera ggwanga tekigeza ne kiyita. Kati ne bablockinga president wa Palestine. B'Amerika bamuganye era taliyo. Kakati Amerika mbagambye nti bwe begisoberedde UN General Assembly ekikozesezza kasonso. Jjukira batuula mu Amerika naye yadde batuula mu Amerika waliwo amateeka agafuga Amerika nti ebimu osobola obikola naye ebimu tosobola bikola, balina amateeka agabafuga. Kakati UN General Assembly kyekoze neerumya Amerika nemugamba nti
it's okay bumuba mumumye visa okujja era tagenda kujja Mahamudu Abbas ne delegation yabadde atese delegation y'abantu 7 bagende bapushinge bakube meza bayagala kufuuka ggwanga eryetongodde America n'abirinya mwegere n'abagaana kati UN kyekoze naye okulumya America bamugambe tugenda kuteeka ku video oyina okwogera Mahamudu Abbas ayina okwadressinga UN bagenda kumuteeka ku video America ageba nkoze ntya America guno musota guli mu ntamu mu byonna ebigenda maaso eri very confused tamanyi kyegenda kukola Mahamudu Abbas agenda kwogerera mu UN General Assembly ng'ali waka video bagenda muteekako kakati America abadde akyali awo nagamba sajja kozi bubi era agenda kwogera naye baganya okugenda tebagenze yabamye visa kakati ekyokubiri ekiriwo kino kisobera America nakyo eggwanga itibwa erya Bungereza mu butongole bakakasizza nti Palestine ligenda kubeera ggwanga bamaze okulabika nti bakakasizza Keir Starmer akakasizza n'agamba nti ligenda kubeera ggwanga wabula n'ategeeza n'agamba nti mu kufuula Palestine eggwanga omuhamasi talina kukibeeramu abahamasi babagambye nti munoonye gye mugenda okulaga Palestine ligenda kubeera ggwanga eriri free erina poliisi erina amagye omuhamasi tokiriimu kakati omuhamasi naye kimukosa okufuula Palestine eggwanga ensono yandibadde ekyetaaga naye omuhamasi kimukosa omuhamasi bamugambye tolina kukibeeramu okivaamu Bungereza egambye tufuula Palestine eggwanga naye without Hamas Muhamas kimulekawa tebamanyi mukubafuula eggwanga tujja kunnyonnyola otegeera empolampola mukubafuula eggwanga balina okuba nga balina amagye ag'eggwanga nga si bibinja Islamic Jihad simanya Hamas ebyo tebigenda kuddamu kubaawo singa bafuuka eggwanga kati Bungereza akakasizza Bungereza amaze okuba nti akakasa kakati mu byonna kankubuulire mu mawanga gonna okwetoola ensi yonna munywanyi namba emu owa America ly'eggwanga etibwa erya Bungereza newankubadde nga Isirairi omulaba nnyo mu by'amagye nti bakolagana mu America naye mu nsi yonna munywanyi namba emu ow'eggwanga lya America ye Bungereza mu by'amagye mu by'obusuubuzi ye patana waabwe namba emu Bungereza ayina se y'amaanyi ku nsonga z'ensi yonna era Bungereza litwalibwanga omukulembeze wa Bulaaya America nga bafuga North America Bungereza ye mukulembeze ku Bulaaya nga tonaleeta Bafalansa tonaleeta Bagerman eggwanga eddala erisinga okuba ery'enkizo ye Bungereza kati Bungereza munywanyi wa America namba emu patana namba emu agambye Palestine iteekwa okubeera eggwanga mu mbeera yonna ekyo tukimaze tugenda kuba tukikakasa America atakula omutwe America agamba nti ate Bungereza okoze otya Bungereza okoze otya naye mu byonna mpuliriza yali Bungereza kansooka enkujjukize yali Bungereza emyaka giringa 77 egimaze okuba ndi giyitawo emabega eri omwaka gwali mwaka ki emabega eri eggwanga lyali lya Bungereza lyerimu nirigenda maaso n'okuleka nti lyatongoza ensi ya Isirairi yes batongoza ensi ya Isirairi emyaka 77 giyise Bungereza yakulemberamu banne ndowooza gisingawo ne batongoza eggwanga erya Isirairi mu kye bayita the Balfour Declaration batongoza eggwanga lya Isirairi newankubadde teryatandikirawo ne batongoza ne bagamba nti yes ensi gye bayita Isirairi egende maaso n'okuba nti ampuliriza ebeerawo emyaka giringa 18 gimaze okuba ndi giyitawo kati nkuzizaayo kemabega nkulaga obukulu bwa Bungereza mu kubeerawo kwa Isirairi then maybe n'okubeerawo kwa Palestine okunajja mu maaso Bungereza yakiri wakati jukira nti Palestine yali etwalibwa Bungereza kati ebbaluwa eyaleeta Abayudaaya wano okusinga Bangereza be baakirimu baali bagiwandiika emabega eri ennaku z'omwezi zaali 2 November omwaka 1917 emyaka 18 egimaze okuba ne giyitawo yali minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa Bungereza mu biseera ebyo baali bamuyita Arthur Balfour
yagenda maaso n'okuba nti awandiika ebbaluwa ey'ebyafaayo kyovulaba na kakati ebbaluwa eyo bagiyita the Balfour Declaration, British statement supporting the establishment of a national home. Eno bbaluwa eyagenda maaso n'okuwandiikibwa Abangereza Secretary oba minisita w'ensonga z'ebweru gwe baali bayita Arthur Balfour yawandiika ebbaluwa ng'akakasa nti Bungereza yali esupportinga the establishment of a national home, okuteekawo amaka oba eggwanga for the Jewish people in Palestine, okuteekawo eggwanga ly'abantu be bayita ampuliriza Abayudaaya mu Palestine, then under Ottoman control, baali bakyali wansi w'aba Ottoman. Asa Balfour n'awandiika ebbaluwa eno n'agisindikira eri omukulembeze w'Abayudaaya mu biseera ebyo baali bayita Lionel Walter Rothschild, ne bamutegeeza nti fe Abangereza tumaze okuba nti tukkiriza nti mugenda kufuuka eggwanga. Bungereza yakakasa newankubadde nga bano okufuuka eddala eggwanga luvannyuma lwa Simatalo owookubiri, naye ebbaluwa bakakasa Abangereza baali bagikoonyeemu stamp. Bungereza neerangirira nti eggwanga eryo lyafuuka ggwanga Isirayiri, bakkiriza bafune eggwanga. Kati nga wayise emyaka 18 Bungereza y'omu akakasizza ku mulundi guno abadde Ssaabaminisita, luli yali Foreign Secretary gwe bali beta Arthur Balfour, n'awandiika kye bayita the Balfour Declaration. Kati after emyaka 18 Bungereza y'emu egambye nti kati ne Palestine libeere eggwanga. Now we want a two-state solution. Kati twagambye Palestine lifuuke eggwanga. Kati Abayudaaya bagambye tekisoboka, kyokka era baali Bangereza be baabayamba okufuna eggwanga. Kati Netanyahu agambye kikafuuwe, tebabali ekinusu, tekigenda kusoboka. Nenga Bungereza ekimaliriza, Amerika bigisobyeko, eggwanga lya Australia bakimaliriza dda bagamba Palestine eggwanga. Eggwanga etibwa lya Portugal bakimaliriza, eggwanga eriyitibwa erya Canada bakimaliriza, so nga ne Bufalansa alangirira dda. Amerika asigadde ne Isirayiri bwe bati, amawanga amanene kumpi gonna gakimaliriza. Amerika tabitegeera, banywanyi ab'oku Bulaaya basinga okukolagana nabo balabika nga bagambye Palestine lifuuke eggwanga. Isirayiri eyombye okukamala, Netanyahu ali mu Amerika afulumiza statement enkambwe ayomba okukamala ngenda gikubuulira, naye nga Amerika bigisobedde. Bungereza munywanyi amuvuddemu. Wabale egoberera ngenda kuwa statement ya Netanyahu kubanga mukambwe nnyo ekyenkanidde awo. Ku nsonga ezo ogenda kuba obitegeera bulungi, naye nga nkujjukiza Umma Consult. Yes, nkujjukiza Umma Consult abagamba nti ye company real estate yakakasibwa mu kugula saako n'okutunda ettaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, okutegeeza nti balina ploti Mukono era nga weziri bulungi, weziri walungi ate nga Kinyana Mpiri ne tawuni ye Mukono okwessa nusu 10 luka. Ploti zino bazisazeemu ebitundu 5 milioni 10 zokka, 5 milioni 10 zokka wali Mukono, ate 5 ku 10 milioni 20 zokka. Ploti zino ziri Mukono kumpi ne tawuni yennyini ye Mukono. Okumanya ebisingawo kubiraba Umma Consult Company noti 58 88 Umma Consult Company be bagamba nti balina ploti 5 ku milioni 10, 5 ku 10 milioni 20 zokka wali kumpi ne tawuni ey'Omukono. Eyetaaga okugula ettaka bakubireko ku noti 758 42 88 74. Bannaffe abato ogenda kuba bafuna bulungi aba Umma Consult bakuguze ettaka eryo. Nenkujukiza Pure Herbs Clinic bali Kyebando bakowola gwe omwami yagazo prostate, olina prostate enlargement, ofuisa omusiro gujja bwe gwesiba, olina obuka mu kawago bakwedde echupa ya Prostate Herbs ebagamba nti ya mitwalo 8 gyokka. Echupa eno bakujukiza nti egenda kuyamba gonvubuka yakwezako enkulu yokweza nyikiriza onafuye okendedde amaanya g'obutonde ne size nga
kibulamu genda ofuna ecupa empya gye bakoledde eyitibwa Alpha Male. Bagamba nti genda ofune Alpha Male bagireese ku mitwalo 4 n'ekitundu baga nti gwe wa size genda ofune Alpha bagikuleetedde mitwalo 4 n'ekitundu zokka. Kakati abakyala n'abaami abatonzibwa UTI oba STDs eziva ku toilets enkyafu oba ku muntu gw'obaddeko naye nga waziyita infections olumizibwa mugongo ennyingo osanyalala bagamba nti balina eddagala weeriri aniya doozi weeri ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka. Pure Herbs Clinic genda Kyebando Centre n'omega Butaba Supermarket gwavira ku side y'emulago oyambukira Kyebando Central delivery bagikola okwetula eggwanga noti musamutano 2 98 noti musamutano 2 98 24 oba noti musamukaga musanvu 318 ate nga bakujjukiza nti balina promotion gye bakuleetedde bagiyise Independence Bonanza dozi zonna ojja zifuna ku mitwalo 4 n'ekitundu nga ne delivery kweri yes bagamba nti delivery ejja kuba ya bwereere. Bonanza eyo genda maaso oba promotion egenda maaso gye bayise Independence Bonanza gwatuuse ku ddwaliro dozi ejja kuba ya mitwalo 4 gyokka. Tosobola omukisa guno kuba essimu ku noti musamutano 2 98 24 ofuna ba Pure Herbs Clinic. Katukomewo mbabulire ebigambo bya Netanyahu tumale tuve mu ddwaliro tukomewo wano ewaka mu bya 2026. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Big thing about the MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasuka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Wefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwerere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*1 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Omanyi kye weetaaga? Ona! A delicious ona. Nyonta wekulumira nyo ona. Oba muto oba mukulu nyo ona. Mango, apple, grapes and berry flavors. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Meals ebisatu n'eya Meals ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abali Ham. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza.
Fungiza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya bizinesi ogukutegekebwa rediyo y'enganzi 17 Pearl of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna bizinesi abalina ke beekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oku-investinga njogera ku kusiga ensimbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinnye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole nusu ku nusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Yes, fungiza asembedde era nga bawulidde naku zomwe zigenda kuba 12 ogw'omwezi ogujja tuli ali ku muzikiti gwa Gaddafi Conference Hall tugenda okuba nti tubeera oba tonna bakoleka nti ofuna tiketi jangu mitwalo 2 gyokka. Fungiza tukole nusu ku nusu jangu ogende maaso n'oleka nti munnange oyiga okuva ku banna bizinensi abalina kebeekoledde otandika otya n'ekitono byonna ogenda kuba munnange obitegeera bulungi mufungiza omulundi ogwo twagala omaleko omwaka osinzire omwaka ogujja kubaga guno gugendedde osinzire funa amagezi agagenda ate munnange okuyamba okutandika bizinensi otambule bulungi omwaka ogujja kakati tugamba nti osobola okujja ono ku Pearl FM ofune munnange tiketi y'obudde nga bukyali jangu ofune tiketi y'obudde nga bukyali ya mitwalo 2 gyokka bwe giti emitwalo 2 ate munnange ogende mu